Namugongo awuumye bannange olunaku lubadde lwanjawulo nnyo naye nga byengenda okubeera nga nkutuusaako Bobi Wine omukulu munnange aweereza obubaka eside eno wuli ate munnange omukulu munnange ate Bobi Wine obubaka bw'abadde aweereza ku lunaku luno olwa Martyrs Day munnange wali ate e Namugongo ate nga mu maaso awo ngenda kubeera nga njija ne Dr. Jose Chameleone tusaanidde kubeera nga ate obisubwa mu maaso eyo kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo kakati nno kansooke nkutegeezeeko nti nno omukulu Bobi Wine munnange wali obubaka bw'abadde aweereza era ng'agambye wali nga bw'olengera post eyo abadde agiwandiise wali ku mukutu ogwa Facebook awandiseeko obubaka n'agamba nti no warm wishes on Uganda Martyrs Day let their unwavering munnange ate face inspire us to build a more just and peaceful world era nga boogerezaako kulaba kakati no n'ateekako ko waliwo omukono nti no Kyagulanyi Ssentamu Robert muganda wange era nga wali okusinziira post eno etwedinze nnyo ku bubaka buno Bobi Wine bw'abadde aweereza ku lunaku luno olwa Martyrs Day ngenda somakokko mu comments munnange tulabe bagambye ki era nga wali munnange asoose bamwese Patra agambye n'agamba nti no may the Almighty God protect you Mr. President on this day our hope it is my today's prayer for you okitegedde oyo no bwatyo bwagambye omulala n'agamba nti no tukumisinze nnyo Bobi Wine tujjukira olunaku lwe wajja munnange enkuba n'etonyerawo ono nno okusinza munnange ate ku comment eno gy'abadde akoze omanyi nga nkuzizzaako emabega omukulu Bobi Wine bwe yajja ku lunaku lwa Martyrs Day Bobi Wine nga bali mwaniriza wali munnange enkuba n'etonyerawo era akatambi ako nakateekako kuno ku Geminat Yugi kwe kali munnange esayidi eyo naye nno era nga wali munnange omusana gubonese wali ne guvaayo ne gulabikira munnange wali abantu bakatonda munnange wali mu kifo wennyini nnyini era nga boogezaako okulaba enduulu ebadde waggulu bagamba bannange tukwagala nnyo ate Yesu waffe muganda wange era nga boogezaako okulaba akatambi ako bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo kakati nno sigenda kubeera nga nkulwisaawoko ate kankugyeko awo kati nkozezzaako eno Dr. Jose Chameleone kugambye ennaku zino omwana anyirira kye bayita okunyirira ate magana bannange Chameleone omusajja ono abadde ali mu kwogeza abamu obwama naddala omukutu ogwa TikTok Dr. Jose Chameleone tukimanyi bulungi nti nno mwana mulenzi ono abadde yakava emitala w'amayanja mu America era nga wabadde nga avuddeyoko eyo abaddeko ko mu nsi wano mu Africa abaddeko ko wano mu Kenya mu Tanzania mu Rwanda abantu nga bamwagala munnange okamalako obumazi bamwagadde esayidi eyo munnange abaddeyoko ne shows z'abadde ali mu kuba esayidi eyo era nga ku sayidi y'emu mwana mulenzi ono update endala gye ninawo agenda kubeera nga agenda e Canada bamutegese nga bw'olengera post eyo bamutegese munnange ate wali mu Canada yamintinzekoko ne ku DJ Rush era nga boogezako okulaba mwana muwala oyo yabadde amumitinzeko Dr. Jose Chameleone babadde beeguddeko munnange ate ne DJ oyo nakyala Yeah. We don't fear. Yeah. You understand? I think it's DJ Crash. And we don't rush. We don't rush. There's no party without DJ Crash, right? Bye-bye. Yeah. We don't fear. Yeah. You understand? I think it's DJ Crash. And we don't rush. We don't rush. There's no party without DJ Crash, right? Bye-bye. kakati nno bwenti bwenkoze okuchekingako ku mwana mulenzi ono munnange ate Chameleone kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo ngenda kubeera nga nkomawo ko maaso eyo n'ebirala